Mbaniriza abalayi ba Bukedde TV eno program y'emikolo n'embaga ekutuusibwako omuweereza wo Josephine Namakula #1 TV host ow'emikolo n'embaga era nga mukwano mbeebaza mu mwenna abatuula mu madiiro gammwe nga mulindiridde program y'emikolo n'embaga teweerabira nti buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nga tukutuusaako eky'omutindo ate era eky'omuwendo n'olwaleero lwa Sunday ntuusa kutuusaako omukolo gwe nnina wabula nga sinnakutwala mu mukolo gwa leero ogw'omwami n'omukyala Bisaso nzikiriza nsooka nkutegeeza omukyala atwambaza ne tulabika obulungi bano nno bannaffe babayita ba Maria's Bridal balina buli kika eky'olugoye ng'ate kirungi oyagala gomesi nnungi oyagala gomesi y'ababuuza oyagala z'abasenga z'abamaama oyagala gawuni oyagala changing dresses mukwano dduka buddusi ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga mukwano mufunira ddala bulungi nnyo Maria's Bridal agenda kukwambaza onyume ate era olabike bulungi togenda kwegisa ffenna tukimanyiye brand ennungi ate brand ekulembera mu kwambaza abagole ne banyuma ate era ne balabika bulungi lwaki toyambazibwa brand enene nga Maria's Bridal olinda ki mugole wange dduka buddusi kozi baatikudde engoye nnyingi genda oyambala engoye ennungi ng'ozijje ewa Maria's Bridal nga sinnakutwala wala gwe wenna omugole tuli mu season ya mikolo bannange mutubookinge ng'obudde bukyali Bukedde TV tubeereyo mu field tulage emikolo gyammwe tugiweesa ekitiibwa ate era ebisale byaffe tuteesa jangu mukwano osobole okwogerako ne Bukedde TV tujje mu field tukwate omukolo ate era tugulage ne ku TV ne ba ushers temwerabira bannaye tulina ba Exotic ushers abaana bali professional abali trained enough abaana bategeera kye bakola bannange mutwesige babeera smart kama Exotic ushers tojja kwejjusa nzikiriza essaawa eno yennyini enkutwale e Namirembe Cathedral oyinza okulaba ng'omukolo gwenjogeredde gwa mbaga ate ng'ondaba mu gomesi kabadde kakuddiyo mukwano kubanga gomesi eno tubadde tetusobola kulinda Sunday ejja kujambala nga ate Maria yagireese gomesi nnungi nnyo nga woogiraba genda obookinga ate ofuna ekyo ekyakabi ekikujjaamu gw'omugole agenda okuyambazibwa Maria's Bridal straight away nzikiriza nkutwale mu church olaba omwami n'omukyala Bisanso nga bakuba ebirayiro ebibafuula muntu omu wali eri ku Namirembe Cathedral kakati omulungi andaba nzikiriza nsooke nkutwale mu church wekkaanya omukyala eyanyuma ennyo gawuni ye yali unique nnyo bambi yagiweera ddala time yayambala gawuni eya off shoulder yali unique ekika ekya Cinderella mukwano gwange ng'anyumidde ddala eyali mu kala ya off white omwami yali mu coffee brown suit and black ne next man we era nga ba groommen bali mu navy blue suits ne sky blue biskot maids bali mu half pink dresses eza Cinderella ezavayo bulungi nga ziriko ne design ya black
naawe muto gw'ekibiina ekyabamukkiriza gwe mubiri gwe era ye yennyini ye mulokozi waabwe. Ng'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bwe kiweerera Kristo, n'abakazi bwe batyo bwe basaana okuwuliranga babbaabwe mu byonna. Mwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yalagala ekibiina ky'abakkiriza ne yeewaayo ku lwakyo. Kale mugende mutambule, mugende mukole amaka agaweesa Katonda. Abawala abavubuka abamulembe gye balina akayimba ke bayimba, ebyange biteredde, ebyange biteredde, n'ebirala bingi. Bwe njagala kubategeeza mwamuze mu kayimba. Justin ne Anet akakayimba temukakola ki? Naye mugende mujje mufukamire ku maviivi gammwe, abaami abo mubasabire, mubeebalize Katonda, mumusaba ayogere okubakuuma. Ennaku zino bagenda ne basindika ku WhatsApp oba social media, oli n'agamba nziza abaami nabavaako bakola bye bakola ki? Naye mwana maani tebibava basabire Katonda abakulu. Mugende mutegeere nga Bayibuli era bw'egambye mu Efeso essula ey'okutaano n'olw'ekkumi, timufubenga okumanya ekisanyusa Mukama. Mugende mukole amaka, mugende bajulirwa nti abantu batandika amaka ne batambula ne gabaawo. Buli omu gayeekuumira munne okutuusa Katonda lw'aliteesa ebirala. Olw'eggulo lwaliro nga mukumba nga mufuluma ngawo ne musambira eddala naye nga mutegeera Katonda abayitira obuvunaanyizibwa. Mugende bebeesigwa, mugende mbeere bamazima. Mukole Katonda kyakola ki? Manyi Katonda abawalenga buli abantu twasinga bongere ate mubaleke bulungi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Oluvannyuma lw'okugattibwa omwami n'omukyala Babisaso era nga mukwano bamaze sayininga certificate ezibafuula muntu omu, bali mu bufumbo obutukuvu. Era bakwasa certificate ekakasa nga kaakano bafuluma mu kkanisa ya Katonda. Entimba bakozesa mega tent eriko era nga ne bridal area baali bagiteeseteese bulungi, bagiteekako gypsum board eyavaayo obulungi ennyo era ne bateekako ebimuli ebyenjawulo ebyali mu kkala ya blue and pink ne colors endala. Awo nno wennyini ku bridal area ne bateekawo glass table ne 2 gold chairs abagole baffe kwe baali bagenda okutuula. Abantu bwe bali bagenda okutuula batabikamu tables. Bakozesa round tables ze baali bataddeko ebitambaala ebya sky blue, ne bakozesa glass tables eza round, ne bakozesa ne glass tables endala.
Bravo. Corner dance. Corner. 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 Winama. Babi. 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 naye nga vibe ku reception yali nnungi ddala. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaali bakulembedde mukwano baasanyukira omukolo, ate n'abagole baffe baali basanyufu. Omwana omulenzi wuli akwagaza obugagga. Bona baba. Esawa ibiriza baba. Jagala kuba. Kuleta best man. Why I say? Oleta best man. Engera amazina fo batoka. Singelo bamazina gamwe. Babo. Abana abantu banyiridde nnyo balimba. Pona dance. Pona. Fetukonye. Oyagala okulaba ku mazina amagagga. Gagonda ffe. Aga best man. Akaseera buli omu kabaalidiridde, naddala abantu ababeera ku reception. Wali ali ku Aquas Hotel, abantu baali balinze abagole baabwe ab'ensuso okuba nga ate ekintu balaba engeri gye bakitwalamu okusanyukira awamu biba bingi nnyo, naddala kaseera ak'embaga. Era nga njagala okutegeeza omwami n'omukyala babisaso olwamala okuvaayo mu bifaananyi bayolekera butereevu ku reception ne bagroomments baabwe ne bamaids baabwe nga bali very smart. Omukyala ono ekyenjawulo kye yakola ku mukolo gwe gawuni ye terabika yali ya off shoulder naye ate nga yanjawulo nnyo nga wogitunuulira ebyaddala eri unique. Omutunzi yagiwera ddala time kwega buli kimu ne kivaayo bulungi nnyo. N'omwami yali mu coffee brown suit and black kosa best man we bavaayo bulungi, buli kimu ne kitambula bulungi. N'ondabira vibe yali ku mukolo. Abeyo kakulira kalulu. Webale Francis, Imari motozi mukubanga kalulu. Webale Chambazi. Aleluwe yagale mukwano. Abechima webuli. Kona ane tikona nubino kona baba. Kalulu kaluwa. Benjaja mbigere ndifune ekikongoliro wendeka ndwala wakanga njabula kawiri wawiri ndotirisyo silisi tabadiri wazi Omwana Chambazi. Abensenene webuli. Akalulu kensenene kaluwa. Sabula. Kona paka wala. Basema njatu tukatwaniza omwami n'omukyala babisaso nga tukubenga leese ekitiibwa. Era Abagole baffe oluvannyuma lw'okutuuka mu kidaala baafuna love moment era ng'omwogezi yagibaweera ddala nga beekole byonna bye beetaaga. Nsaba onyumirwa akaseera kano. takyabanja mukama olunaku walutuuseeko. Basabula Majabo Francis ono Agambye ki? ne Aneti Iye. abeetwalidde ekkulu ery'obufumbo obutukuvu. Iye. Twongera okubalangirirako amaanyi ag'ekitiibwa. Tiki? Tubalangirirako ezzadde. Tubalangirirako ensimbi. Mwagalane nnyo. 3 2 3 Hemu tugenda. After
After that love moment basala cake nga kabonerako obuwanguzi. Omanyi abagole abasinga bagisala after naye ekinyuma nnyo olugoye lwe bagatiddemu lw'osaliramu cake. Omwana wattu mukubireko mu bugalo ng'alaga care otegedde. Kati mwami Bisaso gwe tokyalina kyakkola weefeeko wekka. Tusanyuse okubalabako bassebo ne bannyabo. Bassebo ne bannyabo muzikirize mikwano gya Anet nga mukulembeddwa mu Prose Namirimu mujje mwogereko gye tuli. Spinoman mikwano gya Anet abo batuuse champion. Anet nkuyozaayoza. I'm so happy. Naye kyenkusaba nga bw'obadde yongerako gonda bugonzi kwange eno ntandikwa mwana wattu ntandikwa obufumbo bufa nnyo after the wedding. Mwana wattu mukwano gwange, you're my sister, you're not just a friend, you're sister. Naye nkusaba nti mwami Bisaso yongera mwagala bwagazi. Mwami Bisaso tukweyanziza webale tulondayo mu bangi webale twawula. Thank you, may God bless you. Jirengere wenyiriza Spinoman tweyanziza nnyo. Francis oyo munnaffe era munnange naye bujjo tumulemerako ku kigambo ky'empeta kino. Obubokisi bwonna obw'obulamu abadde abutiikinze. Katonda amuwadde ezzadde, amuwadde ssente, naye nga abadde tannatukuza bufumbo. Ne tumulemerako nnyo nti Francis twagala otukuze eki ssebo weebale. Anet tetujja kwogera nnyo, obudde tewali bwa kunywa na kulya, naye weebale kwagala Francis. Katonda yatwala obudde yakujjuza bwe yamala yawummula ne maama wate yakutuntuza. Omwana wattu omuwulidde ng'ayogera nzalira ekintu kyampadde mu mutima gwange. Atunuulidde Anet n'atunuulira ne Francis ng'alaba b'amaanyi n'ayongera okugamba ono nti okwagala omukwano gwo ne Anet gwongera okugenda mu maaso. Anet essimu ya Bisaso agyesonyiire ddala mbuno bw'abanga awulira nga kimuluma nnyo ng'evuze ali mu kisenge agiteeke kasoosi agimuleetere nga n'ogiwuliriza tagiwuliriza afukamira agimuwa tambuladdeyo mbiwulidde bw'abadde ayogera. Naye ate n'agamba Bisaso nti afeeyo nnyo singa eya Anet yevuga bwe bamistikolo bagiddamu babiri mesagi bagisoma babiri. Aleluya! Obufumbo busobole okuwangaala. Nze wamma Francis ne Anet muli bantu bakulu. Iye. Sina kye ngenda babuulirira. Iye. Yemwe. Naba bwe nyingira family. Wenda ndaba ebisajja ebi Nigeria nga simanyi ebigambo bya Anet. Baawano. Mweyagale mubugone. Mukone tulabe. Tuyina essanyu lingi nga nze nga ne basista bange bonna ne babrother bange tuyina essanyu lingi ku lwa mugwanda waffe ekkula lyatuuseeko olwaleero era twongera okwebaza omutonzi ekyo kyatukoledde mu famire yaffe olwa sisita waffe Nakisi Anet era twebaza n'omwami waffe awo mwami Bisaso Francis tukwebaza olwa buli kimu kyotukoledde mu famire yaffe otuweeseza ekitiibwa totuswaziza era tusaba Katonda abongere ebirungi bingi mu maka gammwe.
twebaza ne bazadde ba mwami waffe okutwagala tubebaza nnyo nnyo twagala ne twebaza ne bazadde baffe olw'okutubeererawo kyonna kye tutuuseeko Magana ba Francis mweyagale tuzafu bomwe digida tusanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mwebala okutuweesa ekitiibwa bwe mulabiseeko okujja wano mukyala waffe omulungi tusanyuse nnyo okulaba webale kunyuma webale kulabika bulungi webale kutwagala kyetugenda okusaba waliwo obadde yongeramu ife tetwemulugunye eno gye tuli baaba wange omulungi webale nze mmazeeyo kyekyo kyokka kyembadde mmanja mukama akumpeera omukisa mukama bankuumire abansanyusize filatom bagabana bunye Francis ne Annette ekibiina kino kyonna ekiri wano kyagala okujaguliza wamu nammwe olw'okufuna ekkula lino nkubireko mu ngalo ez'amaanyi. Twagala okwebaza Ssaabadinkoni waffe ow'Emmengo awamu ne gurupu ye nti bakoze omulimu munene nnyo mu basajja omusajja n'omukyala oyo era abadde mu yeekaalu mulabye bafunye certificate. Abasomako mukimanyi nti buli abasoma baba waki babadde ku musomo ndowooza gwa myezi ng'ebiri okukwatagana ku buki ku bufumbo n'olwekyo bakabona mukama waffe akibabalire. Bayibuli egamba nti omukyala omugezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru agiyabya naki n'emikono gye. Weewaawo mukama waffe yeebazibwe nnyo. Taata obubaka bubadde bwa maama. Taata Francis batugambye nti abakyala kibya kinafu era ng'oyagala okumanya ekibi ekyo kwata egiraaso gite olabe oba onookwatamu. N'olw'ensonga eyo taata Francis kwata ekibi ekyo n'obwegendereza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Naye Annette ne Francis mbalekerayo akagambo kamu nga kali mu ngero 18:22 nti afuna omukazi. Weewunye tebagamba na mukyala bagamba afuna omukazi afuna ekintu ekirungi era afuna okuganja eri mukama. Si bwe kiri bannange? Kale omukisa ogwo gubatambulireko okuva leero n'ebiro byammwe byonna mutambulire mu Katonda kubanga mukama ye abalazeeko. Kakati omulungi mbategeeza nti tubatuusaako embaga gy'oli mu kulaba ey'omwami n'omukyala babisaso abamaze emyaka 2 mu bufumbo. Guess what? Ndi n'omwami era n'omukyala. Omukolo guno eno kyakutwalira bbanga ky'okukitegeka okuvayo obulungi nga ffe abalabi bwe tukiraba. Ekyamazima omukolo kyantwalira emyezi gyali 2 naye nga mu kyo twasooka n'omukolo gw'okwanjula ng'eyete enkola bw'ebeera naye kama n'atubeererawo byonna ne bitambula bulungi nga twali tubisobola. Omukyala omulungi agumidde afumba emyaka 2 alina abaana 5 wamuzuulamu kyama ki? Omukyala
Okusooka yali mukwano gwange. Yafuuka mukwano gwange. Twasooka okuba n'omukwano nga tetunnaba kusalawo mbeera yakubeera nti omukwano guno guli nomo. Naye mukyo kyampa obudde n'okumwetegereza obulungi. Era ekyamazima n'ekizuula nti ye muntu omutuufu w'okubeera naye. Namusisinkana bwe nali nkola naye wankolera. Netusinkana bwetyo netusooka tubeera ba mukwano mpola waddira n'aŋŋamba gwanjagala. Kyala mugumiikiriza mukakkamu muntu mulamu ng'atayagala n'abantu. Ate nange nambeerera mulungi alina omukwano mukyala mulungi mukakkamu alina buzibu era nalaba nga kimusaanidde. Namulabamu obwesigwa alina bye yakola n'endaba obwesigwa. Abakyala bangi mu nsi era abakyala balungi bangi. Kiki ekyenjawulo ekiri mu Annette? Ekyenjawulo omanyi enjawulo buli omu agiraba bubwe. Kituufu. Naye nze Annette nalaba bingi siyinza bitotola n'embimalayo. Naye kisooka mugumiikiriza alina okwagala asobola okuwabula alina ssole mu kamwa ke. Ndowooza omuntu at least wabaako n'ebyo. Okitegedde? Mubiwulidde abalayi babukedde. Ekisinga obukulu atya Katonda. Okitegeera? Kikulu nnyo. Ebikukuumya okubeera n'omwami w'emyaka 2 nsaba otuweko butipusi nga 3 abantu abaliyo bakoppeko. Obukkakkamu okutya Katonda n'omuwuliriza kyabagambye kubanga bw'omuwuliriza n'omuwa obudde naye akutegeera naawe omutegeera kiyamba nnyo maka. Kituufu. Buli kimu kyaggwa okwanjula embaga kiki ky'oyinza omupromisinga mu kamera ky'ozzaako? Ndowooza kumwagala okwongera kumukwano. Sasa omusuubiza omumwagala ennyo Pamela. Nnyo nja mumwagala mpaka last. Mukitegedde? Oyisawo mu mpeera y'akayimba k'omukwano k'owulira kewandiyagadde omuweereza? Akeetaaga nze nyenkayiiya. Naye Annette mukwano nkwagala mulira muli kyakwagala. Eri wamala. Buli kumakya nsaba Katonda tuleme kwawukana nga buli kiro era musaba akukuume. Okaka ekirabo eky'omuwendo. Oba tutolinga tikujabayo wandigirire nigisa wesanyukire Omulundi ogwokubiri ate kyali kyanjawulo nnyo. Baalaga essanyu bambi. Oba kitegeeza okusanyukira omukolo guno. Omukolo gwo tugenda kuyigamu ssanyu, tugenda kuyigamu organisation, tugenda kuyigamu ennyambala. Baawa time ebintu ebyo ebisatu byemmenye. Ate era n'omukolo gwali very organized. Omukolo omuteeketeeke ng'ate teguli ddiso binyuma. Sabuna. Akalulu k'abagole kaluwa. Abana mubeereyo. Mubeere makati muno munda. Makati muno. Awo. Kati konera. Sawa yakulaga kusengeza mwe. Sawa yakulaga kusengeza mwe. Osenne mu mutima gwange mulimu ekibanja kyo. Kyekyo kimbonyabonya mwana gwe nkubuulidde nze nti
olugendo lwange ndutuuse wano olusigadde kandutambule naawe ebisenge by'omutima gwange mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde esala y'obulamu bwange sigaddemu kukumagana paka enviiri nga nvi naye tonefuulira abasigadde obugalo n'akalulu nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga musuubize nga waddeyo kukwagala mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano omukwano batekulwana ne mukwano gwange olyanjulira kale ne bwenyiga nze muli nsonyiwa kuba tuli bantu si bamalayika enguudo z'obulamu bwange nterezeza otonefuulira abasigadde obugalo n'akalulu by'abagole we're celebrating love. Yeah, for you Francis and Annette, for you Francis and Annette. newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano naye tonefuulira Yasini Katwere owa Success Motors. Success eyo wetuula awantu ogiwulira nti success etudde mubakubire mu ngalo nga bajja Kimali Motors babo bayingiddewo selekta mubawa oluyimba oludingidde olwo tebalutegeera. Abagole Bisaso ne omukyala Bisaso Francis ffe tetulina kye tuyinza bagamba nga ttiimu ne tuyinza kubasabira mukisa gwa Katonda ate tubalabeko nga tuyina emyaka 8 oba 10 nga twekyalira nga twejjukanya tizambali owesse muto yaliwo nkukoze ekyo okulangira gyenva bannange mutukoze bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala bamuwadde emmotoka tweyazeje mugende nga mwedigidira mukwano Kimali sebo nsaba okugattiramu eddoboozi ne baganda baffe weebale kutuweesa kitiibwa. You have made a very big statement. Eraga nti ffe abasuubuzi b'emmotoka tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa. Okutukuza obufumbo kitegeeza nti omuntu oyo abeera wa buvunaanyizibwa ddala asaanidde okukulembera abantu. Sebo weebale kutukulembera bulungi. Weebale kubeera kyakulabirako. Yona tankubye amagoro yantwala mu maaso kyama kine kugwe gwe nasookera yegwe yanaga enjuba nze nga gundeeze sibawulira se mama gundezereze omukwano gunankutula omukwano gunandwaza zefebi gunankabya mwana wa mama twasaba esaala eno yesaawa tulabe byava mu ssaala oli omu mu nseno olinga malayika munsi mama nkwagala biri era nze wankola bubi gwe mama wankola bubi wangala ng'otudde wali baby ewali oh mama nenkunyumiza biri eyali bululi eno mukambrera wetumwenya wetwewana funeeyo olunyiriri
olutambuza amaka gammwe. Buno funayo ekyawandiikibwa n'ogamba nze kino mu Bayibuli yonna gye nsomye nfunyeyo olunyiriri luno nti omukyala ne wabanga anyiize tamanyi bw'otambudde sente zinyemu nga tusoma olunyiriri olwo lubeere olw'amaka gammwe. Batugulidde tiketi ezitwala ebweru w'eggwanga era bakwasa faaza nange. Yensonga lwaki gwe nkunywereza wano kubanga woolabira ku ssente ogw'eddalu. Maama weedigirire mukwano wangi Aneti laba bazadde bo bwe basanyuse. Twebaza mikwano gya Bisaso olw'enkolagano ennungi gye tutambudde ffenna nga tuli wamu twafuuse ba Luganda era ensonga okuva mu kwanjula paka ku mbaga tufuuse ba Luganda ssebo. Olwali etiimu eno ssebo tuli wano nga tubayozaayoza ssanyu lyereere nga tubaagaliza emirembe byereere mu maka gammwe. Tulina essanyu okulaba nga tufuuse bumu. Abasinga bonna obamanyi kya mukisa mulungi ebyogeddwa tubiwulidde tulina muntu mutuufu. Bannange mujja abazadde baffe abalungi. Naye nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala era bajjajja nffe bakadde baffe baganda baffe mwenna n'abali wano n'ab'emikwano nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo okutuwa ekitiibwa ekyo. Nsaba Katonda atuwe emirembe emirungi eri abaana baffe bazzukulu baffe bannyinaffe basengaffe bajjajjaffe n'abantu bonna bonna abagendera mu kitinga ekyo ng'emikwano. Naye nsanyuse nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olukiiko luno lwonna oluli wano njagala okusooka okubeebaza olw'okujja ku mukolo gwa omwami n'omukyala ba Bisaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olukiiko lwange luno olw'abaami n'abakyala ab'amaanyi twesuubiza ne tugamba katukole ekyafaayo katutegeke embaga eno mu wiikisi 3. Era omukolo guno gutegekeddwa mu wiikisi mmeka era ne tuguggusa ng'abasinga bwe mulaba era nga bwe muwadde obujulizi. N'olwekyo mu maaso gammwe njagala kwebaza olukiiko luno lwonna lwenkoze nalwo omulimu ogw'ekitiibwa ogw'ettendo okutembeeta ensonga eno ate ne tugiggusa bulungi. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'ebigambo gw'obiwaayo ebyo kyekyo essawa n'ebyeni. You got me. Checho. We got something everybody else can see. Mumutima go wasimanze, mutima go wasimanze. Kantole chumsawe, ebisebo nga bintuze nawe. Kankwesu bilyonka, yembe na mukwano we. Muwane guli naye. Akaseera akalala omanyi kaali kawufu nnyo ku bw'abalala. Buli lw'okola omukolo nsiiba nkugamba nti noonyaayo ako akantu akali uniiki k'osobola okuteeka mu mukolo gwo ne gunyuma ne gulabika bulungi ng'ogw'omwami Bisaso Francis ne mukyala we Anet.
nakasi omukolo guneno bagwera ddala time ate era gwanyuma omulungi yajja kuluna ayambadde fitting dress ye ya off shoulder mu kala ya bat orange ng'alabise bulungi omulundi ogwokusatu ekitatera kulabika ku mikolo egy'embaga abasinga bakyusa emirundi ebiri ne bakita naye ye yasalawo kwambala mirundi esatu byonna ne bivaayo bulungi bannange yanyuma n'omwami n'akyusa essaati ye n'aterako empale eya black ne sneakers wansi kosa best man we ekifaananyi ne kivaayo bulungi ate era ne kinyuma. Oh my goodness, nzikiriza okutwale wekkaanye nga bawa speech mu ngoye zaabwe ezo n'essanyu eryali wakati waabwe n'okwebaza omukwano omukyala kwe yalaga omwami we Bisaso. Wandizia Mochube Success Motors nga nayo bwe yeteekateeka nebaza nnyo abafamire yange famire ya mwami wange ayina ne bagenaini ayina ebibiina bingi byakolagana nabyo bonna basobola okubeerawo ku mukolo beebaza nnyo bambi abamubeererawo bangi abantu batwagala kubanga emikolo ebiri mu myezi ebiri ngate gyonna gyali mikolo minene nga mirungi naye okusinga mikwano gyaffe byatukola bulungi era ntwala omukisa guno okwebaza mikwano gyange mwenna ne mikwano gya mukyala wange bannange benkola nabo bannange ab'oku kyaki mwenna nyinza obutasobola kumenya kinoomu naye mbeebaza nesikwebaza kuba ekyamazima bano bwe bagamba nti mu mwezi guno tulina okwanjula ate mu weeks 3 tulina embaga ne bakola embaga nerabika nga bwolabwe yakola ki mu weeks ezi so mu bufunze emikolo ebiri mu myezi emeka ekyo bannaye kinene nnyo twebaza Katonda ne twebaza Venerable mwenna mu biti byammwe Mukama Katonda akibabalire. Ene program y'emikolo n'embaga Josephine Namakula manya abulanga sinna kusiibula nzikiriza kutegeeze Maria's Bridal kyekyo kudibwamu kyo eri omukyala yenna ayagala okwambala nyume onoonya gawuni nungi onoonya gomesi nungi onoonya dressi oli ku kibannange onoonya first wear gomesi nga gwagisooseemu omukyala yatikudde engoye ate ziri ku discount bannange duka buddusi yagambye gwe akuba essimu ng'oli serious n'omugambe nambo ojja mu program y'emikolo n'embaga agenda kusalirako obutereefu bannange kiki oyagala Maria's Bridal kyekyo okudibwamu kyo duka buddusi Chrome Street ku kizimbe kya City House opposite Arcade ojja kubanga mukwano omufunira ddala bulungi nnyo naawe ali eyo omugole tuli mu sizoni oyagala TV ya bukedde ebeereyo oyagala tubeere mu field banaye lwaki totwesiga omukolo tuguweesa ekitiibwa tubuukinge kuba ku namba eziri awo wansi ate era twogere ku bya ssente ensonga tugijanjawalize ddala tetuseera ng'abantu abamu we mukimanyi mukwano ensonga ya ssente bannange etwalira buli omu waali ensonga ne tugijanjawaliza ddala kakati omulungi andaba njagala okutegeeza bakama exotic ashazi tuddemu Saturday ejja teweerabira programu eno buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini so twesinkane ku Saturday ejja essaawa 12 zennyini tuli mu season ya ka Christmas okitegedde mweraba